but he proved us wrong. Natulaga nti ddala omukyalo ono saamwagalako katijjo, saamwagalako bya TikTok videos, but as we speak right now we bamu couple abantu gye bakyasinza okwenyumirizaamu. Bawangadde bazadde n'omwana. Atusuubizza embaga. Naye ono bw'asanga n'atugamba Masaka yakuyuguuma. Bw'asanga bw'asanga Victor Kabenyo beekuba ebikonde. By the way yamujja wa Victor Pozzi. Victor Kabenyo yali. Kabeki bambi Victor ye yakakola and stuff. Naye munnange ne wo making omuntu oluusi alina watuuka ng'alabira ddala. Kati kano kalinga kaseesa kumudduke jangu nze nkulage future. Era future yagimuwa wetwogerera. Amwebaziza omuzaalira omwana n'ebirala bingi byessa kubanga ate nziramu sijja biwoomesa. Katulabe emboozi ya Dictator Amiir nga yeebaza Chosen Becky. Olugendo lw'okuteekateeka kabaga kano sooka otuyizaayirizeemu katono. Olugendo olwo kintu ekyo bulijjo mbadde namaze ebbanga nga njagala okimukolera bambi okitegeera nga njagala nnyo kimukolera kuba njagala abeere happy mu bulamu bwange kyekirooto kyange njagala abeere happy yesebo byankoledde byebingi nze kunzaalira omwana nze yanzaalira omwana wange asooka mu bulamu bwange kale nali sikikkiriza ne bwe yakiŋŋamba nti ndi lubuto nga sikikkiriza nga ndaba asaaga. Dating Chosen Becky walogezesa? Sikugezesa. Wali toli sure nti ali kwagala? Why not? Yes, nanti here comes nti yakuzaalira mwana ne nawe wali tokisuubira. Sikisuubira kubanga kale omuntu alina career ya music ng'eyo okitegeera n'agira kwa kati omukazi wazaala ekinenya emyaka ng'egi ebiri okuddamu oyimirira naye n'asiba omutima n'akikola. So ekyo buli wenkiraba ne wendaba ku mutabani wange oyo kulira bulungi. Buli omu abikwata bibyo nera omulaba omuntu ng'atambula buli omu akikwata lulwe bagamba nti kalina empisa embi. How true is this? Tekisoboka abantu oli ayogera nti alina empisa embi. Some people omwana bamuyo baagala kale oli bwamulaba nti mwana muto mu industry aba ayagala mu balina engeri wakiyite batya manipulating okitegeera kati waliwo okunafuya n'okwagala okukozesa omuntu just okitegeera kati go abamu asobola okuba nga alaba mwana muto n'akuyita ku mukolo akuyise alishuwa agenda muteeseza bunyo miliyoni 4 oba 5 owulira kati ate atuuseewo kati gwalaba olw'okuba balaba mwana muto baduuka ne bagana nedda abateeseza miliyoni 5 nedda tulina 3 kati okitegeera kati ne bw'obeera muntu kale ng'olinaako obuntu kuba balesa emikolo emirala najjeewo kati abantu abasinga we bamulabira awo teri mukolo gw'atayimbangako. Nze making sure nti buli mukolo gwe tutaguyimba ataguyimba ate tukwata mikolo nti mingi okitegeera ya tukwate omukolo gye tugenda osobola wakati ye muyimbi w'emikolo asinga e Uganda waliwo omulala bw'omububira nnyo era tasaagenda wantu nga atambula nange nina emirimu gyange gye nkola mbeerayo nenkola ebirala ne naabeera bw'aba ali waka biki okitegeera yaso siina era ne wemba mububira muntu wange. Omuwasa ddi oba byakuzaala mu buzaazi? Nina omuwasa sebo. Ddi? Nina omuwasa. Oba comments zigamba naye kafuula official. You guys abantu bagala kapo yange. Ya bambi abatwagala mwenna naffe tubaagala mwebale kumuwagira mwebale kusupportinga music we. Ekyo kyo nkimujjukiza buli kanako tuba tugenda okwebaka muganti munaye hani nina okukutwala. Nze kyekyoto kyange nga njuguumiza Masaka. Nze omukowe Masaka omutuufu. Limbeki nze mwagala nnyo ekyo kyabeerawo ng'akimanyi. I love you. Kwagala nnyo mukwano. Rebecca wange. Ali kujjako mundu masasi kunyama. Teri ebyo. Nze mwagala. Okay, thank you so much. was one of those people who thought Dictator Amiir ayagala taking advantage of this guy. I also thought of that. The time I spoke with him, nafunako omukisa okwogera naye, he's a right guy and ayambye nnyo. Ate bambi ali humble. Ayambye nnyo Chosen Becky to become the Chosen Becky she is today. If you look okuva we yatandika okuba nayo kamoldinga, she has become. Abasinga bagamba ayagala kali yako sente zaako. Bwe yali ne gundi kali shy, ebyaddala ebya shyness kali shy ebyaddala. But
he discovered that bold character in her. Yeah, that is Kali. Good luck. Okay, batugambye tulina emboozi ya John Black Kasada. John Black